okwekalakasa kuno nga kusinziira ddala ku ebyo byenva okwogerako eby'eggwanga erya Isirairi okulumba ate nalyo mu Gaza okwesasuza kwakananga abantu bangi bali mu kubonaabona bali mu mbeera etali nnungi. Kakati universities zo zajja zeekalakaseemu kuzo paka we basobonaga nti mugira muzaamu ttaamu oba oli awo paka ng'ebintu ebyo biteredde, era bangi bakwatibwa era abalala ne basibwa olw'embeera bwe yali mu ggwanga eryo eri Amerika mu university ez'enjawulo. University ya Columbia University yazzeemu olunaku olw'eggulo naye era atandise n'okwekalakaasa kwakana babiri babakutte naye nga amawulire bo nga abakulembeze bagamba nti babadde bali kalekaleko obanga bali bit peaceful naye ng'embeera egamba nti bandyongera okwekalakaasa abayizi nga bakomyewo kuba bagamba Israeli tenabakussa mukono ekyagenda mu maaso n'okutta abantu mu Gaza era nga bo bagamba kuvumirira yenna era tebaagala muntu yenna kugenda mu maaso nakubalemesa kwekalakaasa kwabwe. Ebyo nno byongera okutawaanya embeera eriwo naddala nga Amerika eri mu kalulu nga balindirira omwezi ogwa Novemba nga bagenda okuba nga bakkirira akabokisi okulonda abakulembeze baabwe. Kakati ekyo nno nakyo kyalaikiriza abakulembeze embeera eri mu mawanga ag'enjawulo kakati mu Amerika yo kwekalakaasa ensonga yaabwe egamba eri emu yokka ife twagala kulaba nga oba oliawo Israeli ekendeeza ku bukambwe bwekozesa abo bayizi abali mu masomero mu ggwanga eri Amerika nga ne Columbia University mugitwalidde eyatandise olunaku olw'eggulo okudda mu ttaamu yaabwe endala naye nga okwekalakasa kwatukunawo kubanga kuggwa buli omu alina endowooza y'enjawulo. Wanaffe mu ggwanga lyattu Uganda we bwazibidde olunaku olw'eggulo waliwo amawulire agadde gatambula ku mitimbagano ate nga googera ku mukulembeze w'ekibiina kya NUP. Abamu basoose kutugamba nti yakubiddwa essasi naye kati ku mawulire agagenda gavaayo